Take me home. Take me home. Yeah. Take me home. Wizo Manizo avudde mu mbeera n'atabukira Juliet Zawedde agamba nti nno ayagala kudda Uganda. Munnange wulira akatambi nga awulira nga ayagala nakaba bukabi munnange ate mwana mulenzi ate Wizo munnange akatambi akabadde kagetinga vailo wali ku mikutu egy'enjawulo ak'omwana mulenzi munnange ate Wizo Manizo eno mu USA wa Juliet Zawedde. Ate nga ku sayidi yemu munnange Abba Makasi wono avuddeyo munnange n'akakasa wali agenda kubeera ng'asomolola vidiyo kosa n'oluyimba olupya audio empya munange ate esaide eno byonna ngenda kubeera nga mbikutuusako bampita Jaminati nsinziza ku Jaminati Yugi era nga ngenda kubeera nga ntandika munange ate n'obubaka obadde butwedinga ennyo wali ku mikutu egy'enjawulo. Mwana mulenzi Wizo Manizo munange avuddeyo wali mu katambi n'atabuka muganda wange okamako obumazi. Abamu babadde beebuza bagamba nti mwana mulenzi abadde ki? Mwana mulenzi munange atamidde nnyo ki kigenda mu maaso. Wizo Manizo banaye ng'atabuse esaidi eno wabula munange byonna gye biggweredde wali mu katambi era akatambi kaako nga yeekyanga wali ayagala kudda waka kaako. They call police. Say, take me home. Take me home. Yeah. Take me home. Take me home. Take me to my home. Right. No. Yeah, No. Right. No. Hey, let's go. Let's go to another place or maybe where I can find peace. Let me go to peace. Maybe this is not peace. Let me go. Maybe. Yeah. Era nga ku sayidi yemu munnange avuddeyo wali n'akola audio enkambwe amaziga kataga muyitemu wali ng'ali mu kwogera muganda wange gwe alaba Jaminati Yugi mwana mulenzi Wizo Manizo bannange kibadde bulala nnyo ate wali munnange kansooke nkuweekoko ku audio ya mwana mulenzi ono Wizo Manizo ate mu maaso awo nkomewo. Amantu ali waka kirabika nkwagala nnyo Mama Jolie. I love you so much. Mami nkuwulire mukyala wange bagenda namunzibako nga ndi wano nga ate sinyumirwanga mami omperezanga endogoyi. I don't like people in my house. Mami nange ennyumba yange nagirekayo ewaka nkwagala nnyo. Don't disrespect me. Mama ntwale ewaka sijja kukubira ade n'essimu sijja kukubira ade n'essimu mami wange nkakoze kyensobola kyonna olaba najja luli nga ndi munaku nesasobola kusigala mu America. Mami wange nkwagala nnyo kinnumye mbu I'm even talking shit ekitegeera. Mama mukyala wange mukyala waffe ntwala ewaka ngende ewaka mukyala wange bagenda namunzibako onyumiza ogulidde bamuyitaani Busheke muganda wange nomugulya engoye zakakaaga mukyala wange yeetaaga just kamotoka let me go home and hustle. Ntwala ewaka nkwagala nnyo Mama Julie. Nze ondaba muganda wo mutabani wo nkwagala nnyo Mama Julie naye nga nkooye wamma ntwale ewaka nga nzijjayo Kamenu aba yakyaliwo nze amasijja kusigala wano nga sinyumirwa. Mama ntwale ewaka ndabe ku baana bange abaana bo balina ne courage ekwata essimu ne bandikodinga ntamidde nnyumiddwamu. It's just one night. Ntwale ewaka mami wange nsaba ntwale ewaka kwagala nnyo nga bwe neyagala. naye nga obita munnanga ate webiri mu kutambula esaidi eyo era nga ngenda kubeera nga nkuwa update yonna enafaayo munnanga esaidi eyo ku mwana mulenzi Wizo yagamba nti no akoye ayagala kudda Uganda amisinga mukyala we family ye muganda wange nga obiwulidde esaidi eyo kati munnanga okankujjoko ate nkutegeezeko nti no Abba Makasi nchekinzeko leero ko Abba Makasi era nga gyali atereddeyo ku wali katambi wali ku mukutu gwe ogwa X nanduka kasana lugama
nti no agenda kubeera ng'asumulula munnange ate vidiyo kw'ossa n'oluyimba olupya era nga bolaba akatambi ako abadde wali ng'ali mukolamuko ate munnange ate wali kasampo era nga bolaba munnange abadde mu studio n'akolayo kaawo ka challenge awo katono nnyo. Ate wali ne gubeera muzigo mwerere kw'ossa n'ekyo kifaananyi ekitwedinze wali nga bw'okiraba munnange awo ekya Abba Makasi bwe nti munnange ate bwe nkoze era bwe nkiikirizeeko ku mwana mulenzi ono ate Abba Makasi ngenda kubeera nga nkomawo ate mu maaso eyo ne vidiyo endala kakasa nti nno osubscribinga obeera nga tonaba vidiyo osobola ogimpera like nakyo kibeera kitambulira ddala bulungi nnyo kankole bwe nti katono nnyo nkomewo.